Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the alternative digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digital. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digital. Digital, the way to go. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweeredde biseera bya covid yegandabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze njokke. Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kusana amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyisa okufuna ekyapa bazimba amayumba kusana okuba plan ne architectural design balina ploti enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private mile land n'ebibanja ku ttaka lya kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve ey'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 147 006 ne 0783 821 918. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abafunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna gwoyagala musajja yenna gwoyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bintu byasenga nawe ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tuyakedde ku macabaga nti nsitudde tu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyanjagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Musiri mchaba nafa abatulaba olunaku olwaleero olunaku lwa Monday ennaku z'omwezi ziri mukaaga omwezi gwa mwenda omwaka 2020 mugumbaniriza ku voltage ye program gy'oli mu kulaba era nga amanya nze Omumbejja Luwedde Lilian tugenda kwatambulira paka sawa 3 ez'ekiro ky'olunaku luno olwaleero era nga negatiddwako abagenyi ab'enjawulo abagenda okuba nga ate batubuuzako mu ddakiika tono nnyo okuva kati naye nga kansooke mbategeeze nti Praise Property Consultants Uganda Limited bakutegeeza nti gwe ayagala okuba nga ogula ettaka oyagala kugobera ku nsonga za kyapa oyagala kwebuuza ku bakugu ku nsonga z'ebyokuzimba oba ensonga z'ebyettaka munnange no webali nnyo okuba nti ate bakuyamba balina plots 5 ku buli 100 mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo munono mulimu Nansana mulimu Gayaza mulimu Kawuku mulimu Nkowe mulimu Matuga mulimu Bujuuko n'ebitundu ebirala ate mu ggwanga Uganda era ng'osobola okuba nga munnange obatuukirira ku offices zaabwe ziri Wandege ya Katale room namba 128 naawe ne bakubuulira program ne bakubuulira biki bye weetaaga okuba nga omanya era naawe ne bakusavinga bulungi oba si kyo osobola okuba nga oyita ku namba zaabwe ez'essimu MTN ne Airtel era nga Airtel edi 0706147006 oba 0783821918 eyo no enamba eya MTN ate kosobola okubanga munnange obafuna batuukirire ate nawe bakoleko bulungi nawe uberenga nawe wegulira ennyumba eyo ufuna amaka agago nawe ate weyagale nekutegeeza nti Nitas Jewelry akugamba nti gwayagala kalonda yeno okwewunda oyagala necklaces oyagala earrings oyagala pini oyagala abukomo byonna munanga abina era ng'osobola okuba nga omufuna ku namba y'essimu eri 0751963993 0751963993 nawe ate abeere nga akusavinga wonna wonna wooli asobola okuba nga ate abikutuusako naye ng'olwaleero tugenda kuba tutunuulira munnange opposition mu ggwanga erya Uganda bulijjo tuwulira bannayuganda boogera opposition abamu tebamanyi na opposition kikyalina kukola tebamanyi na opposition ate kitegeeza kiso abagenyi betulina mu studios bagenda kuba batubuulira bingi nnyo ate ebikwata ku opposition mu ggwanga Uganda yo ekyalina amakulu oba terina omukulembeze w'eggwanga ate yategeeza nti by 2021 wajja kuba tewali opposition so abakulu bano bo bakitegeera batanenga munnange benabera tubina olwaleero so mulamba gwe tugenda okuba nga tetukubaganyako ebirowoozo ffe twewaayo nnyo okuba nti tusomesa bannayuganda ku bintu bemutamanyi oba bemutatera kulaba oba kusomesebwa ku tvs ez'enjawulo so ffe wetuli nnyo okuba nti ate tubikola eri gwe munnayuganda osobole okuba nga ate omanya munnange omukulembeze wange gwenonda mulonda ku nsonga gundi negundi kino kyemusuubiramu kino kyalina okuba nga ate akola so gwe mulama gwe tugenda okuba nga tutunuulira opposition mu ggwanga Uganda era nga tugenda kuba nga munanga ate tugukubaganyako ebirowoozo so gweosobola okuba nga ate naawe oteesa ng'oyita ku mukutu gwaffe ogwa Facebook kwe tubeerera live era nga osobola okuba nga oteekayo ekibuuzo kyo mu comment section nobeera nga ate oddibwamu page yaffe eri The Alternative Uganda kweosobola okuba nga ate otusanga ku Facebook ku YouTube tuli The Alternative Uganda Instagram The Alternative Uganda ate nga ku Twitter tuli The Alternative Uganda so gyemikutu kosobola okuba nga ate otusanga era naawe nobeera kitundutundu ku programs ezaffe naye nga kansooka ennyanirize omu ku bagenyi bedina mu studio zabuze kuba tulaba ate n'oluvannyuma tutandike program mu bujjuvu oba tugende into details ku mulama gwe tugenda kubaganyako ebirowoozo mwami Kyaguba onekaanekanye yonna gy'ova wakulu naye tusanyusa okukulaba nange oli mumbejja nange gyembadde mbalangira ate oba otudde n'abalangira kitegeeza olina okunyirirako tobeeranga bwobadde ng'ebiseera ebisinga kogwe kaweenaanika essuuti ate tunayogera kitunakola tunabeera tutya anyway mbeebaza okuba nti musobodde okubeerayo mwenna mumazeeko weekend bulungi tutandise week era
weekend okutandikidde mu bizibu ne tufunamu omusajja yafudde, omusajja yasabigwa, omusajja omuzira abadde omusajja omulungi, naye Mukama Katonda bw'atyo bw'ali atwala gwe bw'osinga okwetaaga, bamuyita Metropolitan Union. So the church of Orthodox bafiiriddwa, mbadde simanyi nzikiriza eyo engeri gye bagikolamu, naye enzikiriza y'amaanyi. Bazimbye ne wano church wano kumpi wano, enzikiriza ebadde nnungi, naye kyemmanyi Mukama Katonda omwoyo gwagunze mirembe, abantu bali mu kunyolwa neggwanga okutwaliza awamu. Tufunyeko akalembereza oluvannyuma amagye gaffe bonna security agencies bagenda e Masaka, at least waliwo akalembereza akatini nti bannayuganda bafunyeeko okwebaka ku tulo, era tujja kwebaza our security police kati era una n'okolagana okulungi okw'abantu bana Masaka buno obudde kubataddewo nga bakolagana bulungi n'abasirikale baffe, mwebale. Era bwe tunagenda bwetyo oba oli awo lisuubira eggwanga lyaffe tugenda kubeera bulungi nga tetulina kye tumola batwala amagye Somalia, kati olwo lwaki ffe tulemerwa okuba ntwekuuma. So mwebale kolagana n'abasirikale baffe, era nja kwongera okubasaba nti mukolagane bulungi. Ekirala nti bataddewo vaccination centers mu bitundu ebisinga obungi eza COVID-19. Bannayuganda nammwe bannakampala mbasaba mujumbire ogenda okwegemya. Ate ekirungi nti bw'omala okwegemya the end of the day bajja kuwa certificate eraga nti bakugemesezza. Tujje mu politics mu bino ebintu, bannayuganda tubeetaaga nga muli safe, temulina bulwadde bubatewaanya. Nga gavumenti yange gyenzikirizamu we yagemesa measles, we yagemesa polio, we yagemesa whooping cough, diphtheria n'endwadde endala ezaaluma then ne COVID-19 tugenda mufuma singa tutaddeyo okujumbira nga bannayuganda ne tujjamu ebyobufuzi ebijja ne mu nkulaakulana. Laba gwe ne mu nsawo yo oteeka mu politics nga gwe tayagala kulaakulana. So nja kubasaba mujumbire okugenda okwegemesa COVID-19. Tewali kizibu kyonna, nze bangema n'okutuusa olwaleero sirabangayo kizibu kyonna kintuukako. Abantu be baali batambuza okubungeesa eŋŋambo mukiveeko, mukolagane bulungi, mugende babageme, mugenda kuba nti akabadde kano kawona. Lwakuba nti mumpadde kubuuza ku bantu, mwebale nnyo okuba nti mutulaba abali wano mu ggwanga ne bweru bw'eggwanga. Mutuwabule, mugatteko eddoboozi lyaffe muligatte, kubanga ffe kitusinga okwetaaga, kuba nti mukimanyi eggwanga lyaffe ng'enje litambulamu. Kyova olaba obundi tuteekawo platforms bweziti okulaba nti tubabuulira ffe kye tumanyi mu ggwanga lyaffe, nammwe mutubuulire kye musinga okutegeera. Bwe kiba nga kirungi tujja kyembulesinga era tujja kitwala, kiba nga kibi eyo endowooza yo, ate buli omu abeera is entitled ku ndowooza ye. Tetusobola faanaganya ndowooza. Tewali afaanaganya, niyo mba nga muli balongo, niyo mba nga mwazaalibwa olunaku lwe lumu, endowooza zammwe tezifaanaganya, kubanga buli omu yafuluma ku ddakiika yanjawulo. Tusanyuse nnyo okulaba ate mwami Kyaguba ono nno wa kibiina ekya NRM, kye kibiina ate kyavaamu waali nnyo okuba nti twongera okuttaanya ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lino ate erya Uganda. Nga bategeezezza olwaleero tugenda kuba tukuba tooki mu opposition y'eggwanga Uganda. Kiki kye balina okukola, biki bye tulina okubasuubiramu, na biki ate gavumenti yo nga yo ebaaniriza etya bwe bateesa ebiteeso byabwe bitunulwamu oba balabibwanga ate a threat to the nation. So tugenda kuba munanga ate tugukubaganyako ebirowoozo, so kyonna kyoteesa oba kyowabula genda butereevu ku Facebook page yaffe obeere nga ate okiteekayo so that naawe ofuna okuddibwamu okuva eri abakulu be tulina mu studios. Mwami Mayanja Robert atanaba kuba nga atwegattako, naye agenda kuba nga atweyungako mu ddakiika ntono nnyo okuva kati, ate naye abuuze kuba tulaba then atwongere okuba nga ate tuttaanya ensonga nga bwe zirina okuba nga ate zitambula. Naye mwami Kyaguba, nga tetunaba munanga nga tetunaba kuba nti tutandika omulamwa gw'olwaleero, njagala ate twongere okubagiza
Orthodox Church okutwaliza wamu neggwanga lyonna okuba nti twafiiriddwa Ssaabasumba Yona Lwanga ono nate yabadde akulira the Orthodox Church mu ggwanga lino erya Uganda. Abadde munnange musajja njasa biggu nga bw'ayogera ebigambo bye abyogera nga teyeerya ntama, ayimirira bulungi nnyo n'ayogera ensonga ze oba n'ayogera ebigambo nga talina ate weyeerumyerumyemu oba talina ate oba kimulemesa kyonna kyonna kwogera. So eggwanga lifiiriddwa nnyo omuntu ate ow'amaanyi oba omuntu enjasa biggu abadde avaayo okwogera ku nsonga nga bwe zibadde zitambula. Abadde munnaddiini naye nga buli kigenda mu maaso munnange abadde ng'akirabira nga abadde ng'avaayo nnyo bwe kiba nti waliwo kitatambudde bulungi n'avaayo n'abaako ate kyayogera. Era munnange tusaba Omukama omwoyo gwe aguwummuze mirembe era mulamuze kisa n'ebyo byonna byonna ate ebyamusobako. Munnange n'ensonga endala Mwami Kyaguba gyakonyeeko ku bijambiya mu kitundu oba mu disitulikiti ey'e Masaka. Munnange abannamasaka bafunyeemu ku kalembereza okusinziira ku bo bwe bategeeza security balawuna ekitundu kyonna kyonna okulaba nti embeera etambulira ddala bulungi nga tewali kintu kyonna kyonna ate kigenda kweraliikiriza abantu. Naye waliwo ka video akabadde katambula I think over the weekend ndoza kadde katambula ku mikutu egy'enjawulo ak'abantu abakutte ebijambiya nga balinako amaka agamu ge balumbye nga bali mu kulawuna bwe bati n'ebijambiya byabwe. Naye munnange poliisi yavaayo ate nayo ne commentinga ku nsonga eyo. So bali bayingiridde amaka g'abantu actually ennyumba z'abapangisa nga bayingidde bagenze kubba nga bakuta amajambiya nansa naawo kati webagenda nga bayingira kamera nga zibalaba zibatambulirako webatuuka ku nsonda emu kirabika kamera nga tesobola kulaba. No, waliwo sensitivity of the cameras nti wotuuka abantu webeekulabye it makes an alarm. Kati ya making alarm era ng'ogiwulira mu ka video. Yes. Kati bano ate no basajja bakumu instead kuba singanze nga nina abantu wetuze nekanga nzinza okuteeka kakola ndekani naye abayaya bo basooka batambula mu nebekanga ya making alarm ogwaso nebetoola mu I think bali beebuuza alarm ene evaawa nze bwe ndowooza oba kitegedde kati ya making alarm ogwasooka nebetoola nebijambya bwabwe neddamu ne making alarm kati bano bagamba omubbi ababbi baabo naye nga batambula se bakajjira n'okajjirawo ne batambula mpola ne badda wali kwegamba Abannayuganda simanyi oba tufudde ki instead of okeera ku makya ogenda okozesa emikono ebiri gye baakuwa. Olaba omulema atuula nga talina mikono n'afuba nnyo. Onalaba kavidiyo akamu actually ku TV emu omukyala nga talina mikono ng'akozesa bigere naye ng'aluka omukeeka. Kati gwe maama we yakuzaala ne taatawo ne bakuteeka ku nsingo olina emikono egi ebiri olinze Munnayuganda akukwatire mu bubbi agitemeko olyoka otegeere kozi kyebalindiridde baidawe Bannayuganda kyebalina okukola kati bakwatire mu bubbi bakoleko ng'amateeka bwe galagira ag'oku kitundu si mateeka gano agafa agabuli kaseera gemutujiriza constitution ya Uganda. Oyagala oli kugamba abantu batwalira amateeka mu ngalo ag'oku kitundu gali mu ngalo wegaba ngali mu ngalo kale bagatwalira bagabalage nti gegana amateeka gafe. Wegaba nga tukutte nti oli mukuba kintu kya muntu kyakeera ku makya n'akola goze n'ejjambiya ng'oyagala kumubba kubanga omuntu omubbi ajja n'ebintu kujja kubba na kusaanyaawo bulamu bwo. Kati gwe munaye obanga ogw'omusooseeko mukoleko era nasemikira nnyo ab'ekawembe wane bwaise banyakula essimu bwe bati bali abavubuka aba banyakula ku mukazi essimu n'abatuuze ku kitundu beekolamu omulimu ne babakolako aba wenyini babaleka ebyo nga wano ku voltage bye tetubiwagira leka tuleke poliisi ekuba omulimu gwabyo Mwami Kyaguba Katongole bigambo kubanga welunamukwata tumutwala ku poliisi olunagira bwe bati ng'abantu bwe bajja ng'ateekamu balooya bano ab'ekiyaaye nga bamuta ngadde waka era ngaddamu kintu kyekimu ng'akwata kyotegeeza buli muntu akola ekikolobera bagalattibwe buttibwa. Waliwo abantu abamanyi okudda engulu ne baleka bye babadde nga bakola ebikyamu ne bakyuka ne badda ku right path. Gwe ekikwasa ejjambi ogenda otemeku muno omutwe ki? Ekikwasa ejjambi ogenda obbe muno ki? Si kirungi anyway. Si kirungi ogamba nti
omuntu naye kino ng'okutte jambiya wena noda mu kakorido notandika okulingiza wateyo omutwe mutebeko omutwe buli kasolo kalina akakalya wano mu ggwanga weekend eno eyo nga tuvuddeyo mwami Kyaguba weekend eno vice chancellor wa Victoria University bwe bakwata ekyo omanyi bakwata ne bamala ne bamuta yes ekyagenda mu maaso mu kumubuuza ebibuuzo ekyamukwasiza ne bamala ne bamuta besitayagala kuyingiramu. That's security reasons. Ensonga za security. Yes. I think we can leave that at that level. Mukulembeze gwanga engeri gye yali annyonnyolamu kudde ku nsonga z'eddembe ly'obuntu like ne bw'otumya ka video n'engeri gye bamukwata teyali nnungi nange kennyini gye tukonda emimu yes teyali nnungi naye tosobola kuwa muntu ngeri ki gy'asobola wobanga olina engeri omusango gw'ovunaanibwa nga balina okujja bakukwata oli yagamba lwaki bamukubidde essimu n'ajja ku poliisi neyanjula no there are many ways of skinning a rat. Okay. Yes. So eyo enkola engeri gye bate ne bamukwatamu is also a way of okukwata abantu right kyovula abakikozesa ne bamukwata lwaki ye gwe mwogereddeko webanga yeyo enkola emu gye bakozesa ku nkola zaffe ezimu yadde mbi ng'abantu abamu bwe bakiraba bamukwata n'agenda ye ne baproving oba talina musango gwagulina oba bamugamba ojja kudda weyogereko ng'abana ne bakyogera that is their own reasoning. Tukibalekere yewe munaamwagala okujja okwogerako wano okuba okuwulira bannayuganda kyekyali kimukwasizza kuba nze sikimanyi mumuyite ajja abulire bannayuganda ekyali kimukwasizza wabanga alina kiwe kyalaba nti kyali kikyamu bannayuganda balinza okumuwuliriza. Tudde ku mulamu ate ogwatuleeseza olwaleero tutunuulira opposition mu ggwanga lino erya Uganda. Mwami Mayanja, opposition gwe nga gw'okitegeera? Sorry, Mwami Kyaguba, opposition okitegeera otya nga tetunaba kutandika kugumenyaamenya munnayuganda asobole okumanya opposition mu Uganda? Yes. Oba ekigambo opposition mu dictionary? Opposition tukiteeke mu Uganda. Mu Uganda mu encyclopedia mu dictionary. Oyagala kukinyonnyola ng'okinyonnyolera munnayuganda ali wano e Uganda nayo ali ebweru eyeetaaga ekigambo opposition oba opposition gye yeeyisaamu mu Uganda ekigambo opposition kyekitegeeza beebo abavuganya abalowooza basobola okwenkanankana n'omuntu omulala mu politics. Bavuganya bakola ki? Beebo abavuganya mu ggwanga nga balowooza basobola okwenkanankana n'omuntu omulala kyakola basobola okukikola mu politics wa Uganda. Mutegeera yange. So bwe kiba kyekyo outside world mu mawanga agamu agakulaakulanyeeko beebo abakkiriza nti bawabula oyo akoze byakoze bamuwabule basobole okwongerayo eggwanga lyabwe mu maaso nga likulaakulana. Wano mu ggwanga Uganda opposition yaamu kwagala kuzza ggwanga mabega kulirwanyisa nakulowooza nti basobola okukola okwenkanankana n'ono aliwo byakoze era Mwami Kyaguba olowooza opposition eyina role gye playing bwe kituuka ku nsonga y'okukulaakulanya eggwanga okulitwala mu maaso? Okulitwala mu maaso kozi mbadde manyi ogenda kumbuuza olowooza eyina role gye playing mu ngeri y'okulaakulanya eggwanga kozi eizo oyinza okulaakulanya ng'ogenda mu maaso oba okola ng'odda mabega. So tulina opposition mu Uganda kyerwana kwe kwagala okulaba nti eggwanga liggwa. Ffe abali mu gavumenti tugamba tuli mu kulwana eggwanga tulyongere mu maaso lijja ku level gye lyaliko tulitwale mu middle income state sinakindi tubeere ku abo ba first world countries. Era bwe tunaaba tukikoze nga gavumenti ne tukkiriza nti tuli mu kwongera eggwanga lyaffe okutambula through okugenda mu manifesto yaffe and implementing it tugenda kwesanga nga tugenze mu middle income state. Kati mwe aba opposition abali ayo sigamba
abali eyo abalowooza nammwe instead of okuwabula nti lino eddwaliro terisaana kuteeka wano Kirudo hospital terisaana kuteeka wano wabula singa tulitwala Katwe kyanjawulo naye baganda bafe bagamba Kirudo tesaana kubeeraawo kimala tesaana kubeeraawo then what next Bannayuganda bafengedda nga tebafunye bujanjabi because Kirudo is a referral hospital now. I'm giving you an example of that hospital. Naye bw'oli mutugamba bugambi Kirudo tesaanaawo. Okay, muli mu kuzimba railway. Tetwagala kuzimba standard gauge railway. Tesaanaawo kubanga ettaka abatuuze baliriko. Naye lya railway. Ettaka lya railway oba ly'abatuuze? Lya railway. Abatuuze si be bali waayo? No. Oba be beesenzaawo? Beesenzaawo. Okay. Opposition eri mu kugamba abantu baffe bakyali ku ttaka erya railway. So mulindeko okuzimba standard gauge railway abatuuze kwe bali batudde the occupants. I don't know whether they're bona fide occupants or they are just besenzaako. Now gwe oli mu opposition oli mugamba ettaka temuzimba standard gauge railway egenda okuyamba okutambuza ebyamaguzi ebyabana abatudde ku ttaka eryo kati singa bagenze ewaabwe ne batandika okulima ne batandika okukola okulunda basobole okutambuza amata nga bagayisa ku railway ogatwala Nairobi basobole okutambuza emmwanyi nga bazisa ku railway okuzitwala Tanzania oba Kenya. Muri mugamba abantu batudde ku ttaka bakola ki? Basiika chips. Bakolerako business. Basiika chips, basiika bundazi, batunda mikajjo ku railway land. Railway reserve basiikako chips natunda ki? Bateekako buno obuyumba. Munadenda mama ulire nga bagamba nti bano baba wadde obudde obwokuva ku ttaka lino 2012 bali ku ttaka KCC ku mulembe gwa Jennifer C yagamba mwenna abali ku ttaka lya railway mulyamuke ne bateekawo era abasinga ne bafaako ne opposition never abantu baffe musoke mulinde obajjako ku ttaka kubanga ettaka bakyalikozesa babakubako bloka bazimbyeko buno buyimba mama ingia pole basikirako chips abantu baffe bakyakola njagala ombulire gwe maama oli mukolera kweri ekkubo ng'okimanyi bulungi wazimba akakayumba si ttaka lyo we bali mukujjako mu bulungi oganye olwokuba nti olina support y'opposition etayagala Uganda akulaakulana oyagala ffe tukolere ki tugenda kufa eri mu bulambalamba tugambe do you know what oli mu railway reserve therefore twakuwadde ebbanga bwe lityo oveeko it is time now to leave ate totokayananga kubanga gana amampaati g'abana ab'opposition tebagenda kusupportinga tebagenda kuyambako kukuza gye babeera wabula buno bwe budde obwokumanya nti government yeetaaga okulaakulana through building the standard gauge rail, through building good roads, through building good hospitals and schools. Therefore, buli ali mu ttaka erya gavumenti nga gavumenti yeetaaga odikozesa, it is high time to quit ogenda okola ebirala. Tewesibakola opposition banakigwanizi nkugambye akugamba nti eyo Kirudo hospital tesaanawo neni esaanawa naye mu semateeka providing a multi-party politics so kitegeeza opposition naye einako eina okubeeramu bwe kitoka ku byobufuzi. By the way, as government we are take our multi-party system that was in 2000 something because 1995 constitution amended 2005 yes 2005 kubanga okusooka okulonda mu 1996 balonda nga tewali bibiina bwe kulonda okwasookera ddala naye ffe wano bwe bajja
nga bali mukola ebintu byabwe olw'okuba nti multi-party system. Multi-party system doesn't mean that you oppose everything. Naye mulimu bye bakkiriziganya ne gavumenti nti wano gavumenti ekoze bulungi. Mmwe mulina enzikiriza yammwe, nammwe mulina enzikiriza yammwe, n'abalala balina enzikiriza zaabwe. When you put enzikiriza zammwe together nga mufunamu ekiyamba eggwanga ogenda mu maaso, that is very, very good. And multi-party system mukola okunoonyereza ne mugamba DP mwagala ki? In our manifesto as DP, A, B, C, D, E, byetukkiriza okuimplementinga this Kisanja. Then NRM, what do you believe in and what is your manifesto? No government manifesto yaffe nga NRM, we have A, B, C, D, E. Naffe kino kyetugamba nti kisobola okuyamba na Uganda ogenda mu maaso. Ne tugamba okay, if you bring them together, naye ffe twakitwala beyond parties. Balina okuopposinga buli kimu. Parties, I think a party is different from opposition. A party oyinza okubeera ne party yo nga naye nga erina enkolagana. Fine, mwagala kwesimbawo naye enkola yammwe eyagaliza abantu bannayuganda era enkola yammwe eyagala bannayuganda bagende mu maaso bakulaakulane oba ebyammwe byakuteekawo okutuwaaka kulemesa tubalemese nti mufunye awangudde mu kalulu naye n'ogamba nedda ekyamazima tawangudde yet muli mu multi-party system gwekkiriza ogambe nti omukulu ampangudde naye kino tekiva kukuba kungewa ku process akalulu kano gye kaba katambuddemu n'engeri abali ku ludda oluvuganya oba olwali badde ng'oluwabula gavumenti engeri gye bayisibwamu bw'oba tunulidde mu kalulu ka 2021 engeri opposition gye yali handled nti at a certain point nga tebakyasobola na kutambula oba ku meeting abantu baabwe enju ku nju nga bwe kyali kirina okubeera. Opposition eyawa kwa example wano wetutudde waliwo kansala eyawangula ate yagendanga nyumba ku nyumba ng'anoonya akalulu. You get. Therefore, kindowoozesa nti tulina ekyamaanyi kyekisobola okukozesa abantu batambulanga nyumba ku nyumba nga banoonyanga. Opposition ye Uganda yo ogigamba nti waliwo guidelines tulina okufollowinga nga tuli mu kunoonya akalulu. Bannaffe olw'okuba nti for them they want to oppose everything, each and everything they want to oppose it. Bagamba guidelines zammwe ze muli mutuwanfu. Naye twalabako abazimenya abalima ba NRM bw'oba otunulidde Dr. General Sachin. Nja kutuukawo. Tuli mu kugamba nti bannayuganda mutubuulire obulwadde bubayisiza butya obwa COVID kubanga we are amidst the pandemic erimukuta abantu twalabone prime minister omu ng'akaaba olw'okuba abantu be bangi bafudde mu ggwanga erya Italy. Ffe ne tugamba bannaye olw'okuba twagala abantu baffe babeere bulungi kubanga tetwagala kubeera bakulembeze baabwe abafudde. Mutuyambe mu observing SOPs muleme kukuba nkuŋŋaana nyingi mu bantu bangi kubanga twetaaga abantu baffe nga balamu. Gwe n'ogamba bali ku byabwe bali mu palapase talina abawagizi era okumulaga nti talina abawagizi tukuba olukuŋŋaana balabe abantu baffe balina kwekwo okubeera nti you oppose without a purpose, you oppose without an aim, you oppose because you want to oppose. So what you're trying to say is that banabali kuludda oluvuganya government during the elections, over the election period, they were just opposing without an aim, yes, without a purpose. Without a purpose. Fetugamba, you have 20 people in social distance with an aim of making these 20 people go and traverse the district. Bakunoonyeze nga bagenda nyumba ku nyumba ng'ogamba nti ogenda kuyita abantu bonna ayagala okuwulira oluyimba lwo n'atagala kuluwulira bonna bajje babeere naawe bafune obulwadde bagende bafe. So
instead of protecting our people ogambe nti bannaye bantu mmwe mubeere eyo mbasindikidde ababaka bamwe bajje boogere nammwe babasaba akalulu baleme kufa muleme kufa bulwadde mugobagamba oba bafa bakoleki bafe kati ogenda kulemberani so tuleme kusula abantu baffe mu katyabaga buno obudde tugamba you opposing us taking army to Somalia okuuma emirembe oba you opposing abatwala abasirikale Congo okulwanyisa ba ADF naye bwe bafaayo ne batandika okukola ebyambyoni mu Uganda mu nsi yo ng'otandika okuba enduulu you alarm banayi batuli bubi batutta mu gavumenti mutwala amajewa emasaka mutandika okulwanyisa abantu abali mukola ebyo. Why do you wait ekizimba nekimala okujja kuguluka okuzimba then notandika okuba enduulu than okusooka okumitigatinga ekinaleeta ekizimba okujja kuguluka nze mbadde nsuubira exactly you prevent ogambe nti tetwetaaga kutwala majje tusooke tulemese abasobola okujja okwonoona ensi yaffe okusala ensala okujja okutta bannakenya okusala ensala okujja okutta bannayuganda okusala ensala okujja okutta bannarwanda musooke mubakwatire awo amagye gaffe gagende gakontaininge bwe gakontaininga la situation bannayuganda babeere bulungi musobole okukulaakulana era gwe kyemanyi naawe oyagala abannayuganda bagende bakulaakulane. That's the reason as to why obayimirirako n'ogamba nti nange mbasaba kalulu naye ovuddeyo kuba opposinga what is going on which is helping Ugandans to move forward. Oyagala obalemese ogenda okukola ekyo kyebakola eggwanga okuba nti sobola ogenda mu maaso. Bwe twagala amagye Somalia first omulundi gwe ogwasookera ddala I think that was 2017 banki gyo bavaayo ne boogera nedda temutwala abasirikale baffe Somalia kubanga baabana baffe bagenda kufa naye bali for them they were targeting to come and bomb the Uganda and era bakigezaako kubanga nzikira twatula ba World Cup 2010 right? Yes, one of Ethiopian village Kabalagala Nerugogo. Those are the very people who did such. Museveni navayo nagamba please I'm feeling bitter with you. Mwembate munywa mwenge muleke abatamivu bange banywa mwenge beyagale. Amajja gali bagenda yodde Somalia. No. Actually, I'm telling you, in 2007, we tried that. At first, October 2017. No, they came and attacked us in 2010. They are being used. Uganda. Kubanga bakola revenge. Yes. Uganda yes. But after containing the situation, we are already being disturbed by the COVID pandemic. Naye at least Uganda wale bakole bintu at a free cost at any time. Naye opposition buli kimu yagambanga temutwala abasirikale bafewa kati buno obudde bali mugamba temutwala basirikale baffe Congo kulwanyisa ba ADF. Yet singa ba ADF bavaayo ne bajja ne batandika okulwanyisa Uganda okutta bannayuganda, there will be the very people abagenda otugamba mulembedde okuma bannayuganda n'ebyabwe. Ffe tetwagala tutuuke ku that extent. Let us contain the situation nga temunaba kutandika kutukubira nduulu nti tulemedde okuma bannayuganda n'ebyabwe. Ffe tumanyi bulungi tweyama okubakuuma with your property. So let us do that okutuusa NRM bw'eggwamu. Naye mukwogera ku mwami Kyaguba olinga ategeeza nti we don't need opposition mu Uganda. Where is the opposition? We don't need them. Kubanga we would be with the political parties who advise. But opposition who unless in the Chicago opposition kuna Uganda kyatategeera bulungi.
naye kati nze nga nkitegedde nti batubalemese, we oppose what they intend to do. I think ekyo ekigambo tekyetaagisa nnyo kubanga bano bo balina enkola egamba nti bw'oba oli mu kuzimba ekkubo nga lirina we ligenda okutuuka lisaana lisooke liyimirire, bo bamale okugenda okuyitawo, then naffe ekkubo lyaffe likole ki. Naye opposition yekola checks and balances ekituuka ku I agree. Government kyekoze kikyetakoze n'okuwabula government ku kiki eba erina okukola. Kyogamba bwe twali President Museveni nga tebanaba kutandika kuteekawo okulonda, tewalingawo checks and balances zaalinga zikolebwa, nga bwe yava mu nsiko n'ajja nga ye mukulembeze w'eggwanga okutuusa bwe bateekawo okulonda mu 96. Awo bonna ebintu byali tebitambula before okuteekawo multi-party system. So nze ngenda kutunulira scenario nti wovayo with a good idea, you put it on table, ogambe nti look, His Excellency, I think lino ekkubo lyalibadde likwata Karuma negana amasannyalaze ge bali muzimba agagenda e Kenya galibadde tusobola n'ogadaivatingako gagendeko ne Rwanda. Ekyokubiri tubadde tusaba amasannyalaze gano ge bazimbye kubanga mangi nnyo, tuli mu gaproducinga nga mangi, let us cut on the cost of power mu Bannayuganda, the way they consume this electricity. Tubasalireko ku sente ze bakonsumingira kubanga bajja kweyongera ogakonsuminga nga mangi, we beeyongera ogakonsuminga nga mangi tujja kweyongera ogatunda, ne Kenya bwe beeyongera ogakonsuminga nga mangi at a lower cost tujja kweyongera ogatundayo. So kitegeeza we produce more at a lower cost and we produce more at a higher consumption rate. Kati I think that's abebali badenga abopposing abali mu ggwanga naye abababula naye kati bo enkola yaabwe bagamba amasanze Karuma tesaana kubeerawo. Twaleta Abajapani n'Abachina abali mu kukola production nga nyingi ey'amasannyalaze, so bagenda tetwetaaga kwongera ku producing amasannyalaze mangi kubanga tetulina tugenda agatunda. Naye of late Kalokiza Besigye yavaayo n'ayogera ku ky'abaana okudda ku masomero ng'ategeeza nti at least abaana baddeyo amasomero gaggulewo, abaana baddemu basoma. Omukulembeze w'eggwanga n'avaayo n'annyonnyola nti amasomero sigakuggulwawo kati. Era awo we yategeereza nti mugamba abaana bafunye embuto during the lockdown, naye embuto tezitta, ne bwe baba bafunye embuto tebasobola kufa. Nti abaana bafunye embuto naye tebafa. Yakugamba instead of ogenda ku ssomero baffe COVID-19, they rather stay home ne bafuna embuto kubanga mmwe abazadde baabwe mulemedde obakuuma. Nze mbadde nsuubira before essomero okuyingiramu gwe muzadde gw'olina major role ey'okubeera n'omwana wo, okulaba mwana wo akola atya, okulaba mwana wo abeera nani associates, okulaba mwana wo atambula budde ki era akomawo ddi ewaka. Oyagala waliwo omuntu eyayogerako example n'agamba nti omuzadde yasibira abaana be mu kikomera ng'alina abaana bawala bokka, yalina abaana bana naye ng'abasibidde waka mu kikomera ne maama waabwe abeerawo, taata waabwe ng'agenda n'akola n'akomawo. Bwe yakomawo abaana ne bamugamba taata omuddo gumeze sayidi twetaaga enkumbi. Bwe yagula enkumbi abaana bagikozesa sima kikomera wansi nga mwe batolokera ogenda wabweru. Bwe basima ekikomera ne bafuluma bafuna embuto. Maama waabwe n'abiraba n'agamba bwe yalaba ng'abaana bafunye embuto yagamba taata kino kye wayagala weesibira faamu nga Abdumulasi. Ye nga omukyala alowooza nti taata w'abaana bano yabafunyisa ki so nga basima ekikomera.
ne bafuluma kati gwe oliyeyo wenna osooka n'onoonyereza n'ogamba is it true omuzadde alemeddwa okuuma abaana be oba naye ng'omuzadde yafaayo nnyo n'abateeka mu kikomera maama waabwe asiibawo abaana bafunye embuto n'atambula n'agenda neyeebuuza n'agamba nkoze ntya bwe yabuuza mwafunye muti embuto ne bamunnyonnyola kati obuvunaanyizibwa buli ku gwe muzadde okumanya omwana we ali atya so Kizza Besigye bwe yayogera ekigambo bwekityo I agree with him nti amasomero bakagule naye abaana baffe banaalwala what will be the next anti ye yategeeza nti abaana bagemebwe n'abasomesa tutadde vaccination centers naye leero ntambudde vaccination centers nga 6 ekyamazima waliwo weesanza abasawo nga batudde nga tewali muntu azze kumugema atenga bayisizzaako okubirango ne bategeeza abantu naye bwe tuddayo ku kyokusoma baali babuuza mwami Krizesto Muyingo ku nsonga z'abaana okuddayo ku masomero nga baagala abaana baddemu basome mu mwezi guno gwennyini gwe tulimu ogw'omwenda n'akalambira n'ategeeza amasomero sigakuggulwako ffenna tukimanyi bulungi ntuna webanga osookana n'okola research n'ogamba singa nzigula amasomero what will be the repercussion, what will be the end result. Fine, end result omwana ajja kuba asoma naye family beke esobola okubabeezaawo singa bakwatibwa covid era batugamba nti waliwo akawuka akalala keeyubudde akajire mu phase 3 singa akawuka akazze ne kakwata omwana buli kaseera badde batugamba abaana baffe they are carriers unless nga aclovinze 18 and ani acalculatinga n'agamba nti weweza 18 years waliwo hormones ezikyuka mu mubiri omubiri gutandika akawuka kasobola tekakwafectinga era kasobola oli agamba weweza 18 years oba okuze akawuka kasobola okukwata era bagemye abo balina 18 and above naye omwana alina 17 years ng'alina ebirevu kitegeeza jini ze zisobola okubeera nga zikwatagano n'alina 18 atalina birevu waliwo omwana nga akula so fast meaning omubiri gwe gukyuka mangu ne hormones eziri mu mubiri zikyuka mangu so zisobola okubeera affected ne kana akawuka so tuleme nnyo okugenda ku bintu ebisobola okusasamaza eggwanga nti olwokuba nti omuntu w'opposition ayogedde mwami Kyaguba tolowooza nti opposition erina ebintu ebimu byeyogeddeko oba byevuddeyo netangazaako gavumenti bibadde tenaba webadde eri week okussa essira nevaayo nebyogerako nolaba nti bateesezza ensonga enkulu bateesezza ensonga enkulu nga opposition mbadde sinakiraba so kyotegeeza bo boogera ku bintu biremesa byokka bo baagala kulemesa ekigambo opposition kitegeeza tubalemese kyebali mu kukola kyonna tubalemese nze mugambe singa ova eri n'ogamba naye omanyi I think we need to discuss this essomero lino bwebanga bataddewo ABCD baali badde basobola okuliggula abaana ne baddayo ne basoma nga bataddewo ABCD naye amasomero bagagule gavumenti emanyi kyeri mu kukola really oba oyagaliza gamba amasomero bagagule nga bataddewo ABCDE yes tugenda kukkiriziganya naawe naye gamba bugambi amasomero bagagule abaana kitegeeza bagende ku masomero baffe balwale covid baffe ate omwana wagenda ku ssomero oludde waka fine agenda kulwaza muzadde kubanga omuzadde alemeddwe atanye ogenda okwegema nze bugambye taddewo vaccination centers leero mpise ku 4 of them wano mumakinde nga ntambula ezimu sanze nga takulina muntu agenze mugema so n'abazadde baffe bennyini they are not willing because of fake politicians ababadde boogera ebigambo obulwadde bwe bakugema ogenda kusimanyi kulwala simanyi
Bill Gates yagambye asitweze nakamubi temugema Bannayuganda. Ebyaviirako Bannayuganda bangi obutagenda kwegemesa. Naye ffe baatugema siraba nkola akazibu kenina. So kitegeeza gwe oli eyo ositudde omutwe naye olinze bakubuulire banakigwanyizi ba politician abali fake. Instead of okugamba nti bannaye gwe bakugenda COVID-19 ogenda kubeerawo bulungi bali mugamba temugenda. Omusajja omu yagambanga temwegemya COVID-19 no temwekubya bufaananyi bwa national ID bagenda kuba buluba mmwe. Waitawo emyaka ng'esatu ng'agamba buli omu bwebereremu neneki nedagamuntu. Naye abasinga nga tebazirina baagaana ogenda okwekubya. Kati gwagaana ogenda okwekubya endagamuntu naye ng'ogenda mu banka beetaga national ID. Olwokuba nti ono fake politician yakugamba bagenda kubba kaluko togendayo. Twaleta sente z'emyooga ne tugamba abasajja mwena bannaye mukimanyi mufominga association zammwe mugende mukolesako tubawe sente bali mukubba kaluko kammwe. Buno obudde bwe bagenze tugende tulondoole sente z'emyooga mu mitwe engalabi nga bazitambuza bagenda bali kulonda bamanye sente gavumenti zeewaayo ezikoze ekyaziweesaayo okukola oba ziriiriddwa oba zaakoma mu kubonyezebwa. Musooka bagamba sente ziriyo era temugezaako okufominga ebibiina byammwe kuwandiisa national ID zammwe bagenda kubba kalulu olwa bali mu kubalimba nti bali mu kuleeta zino sente. Sente twamala ozigabira abantu bazifunye bali mu kwekola bizinesi zaabwe zigenda mu maaso mutwala mitwe tuze kulondola muze kulondola kiki kyemwagaana opposition wali mu Uganda ekyo emitwe gyabwe tegikola jireka gikola ku weekend gafe no bakola bategeera mwami Kyaguba tasobola bano bantu bakulu bakulirani no buli omu alina omukulu ewuwe nange tatange omukulu ne maama wange olwokuba nti bayirawo simakuba nti Is this because opposition most of the times bavaayo ku bintu government oba byebeerekoze bitatambudde bulungi ne babyogerako? Ate singa Munnayuganda ategeera nti si buli agamba nti ekitanga alingira Bwakabaka bwa Katonda. Awo oba osimba akati. The Voltage program gy'oli mu kulaba amannya nze Omumbejja Luwedde Lilian tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri kati tusooke tumale okuyingiza ku nsimbi zino ate n'oluvannyuma tukomewo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go.
omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweeredde biseera bya kovidi yenga ndabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze njokke Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kw'ossa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kw'ossa n'okuba plan ne architectural design balina ploti enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private Miloland n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve ey'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 147 06 ne 0783 823 Hello, beautiful people. You're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo. Every Saturday, right from 6 to 7. It is your responsibility. Omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abafunga. Butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the alternative dig talk. Mukwano gwange gwali topic kiki wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde ttu naye nga mu butuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yonna gyandiyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the alternative dig talk ku share enganzi the snap talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikayo nnyo mu kuwumulamu okwo kwe tubaddemu the voltage program gy'oli mu kulaba era ng'amannya nze Omumbejja Luwedde Lilian. Mwami Mayaja tasobodde kuba nga atwegattako olw'ensonga nti alina ebimu ebimukutte wano na wali naye ate aweereza omwami okumutuuliramu ono nate munnamateeka Kembategeeza nti Praise Property Consultant bakutegeeza nti gwayagala ogula ettaka oyagala goba ku byakyapa oyagala nnyumba enzimbe munnanga ate we bali nnyo okubanga naawe bakusavinga era nga offices zaabwe ziri Wandegeya katale ka KCCA era nga osobola okuba nga obasanga room namba 128 osobola okuba nga ate naawe weefunira ettaka oba bakuyambeko kugoba ekyapa were nga naawe ofuna ennyumba yo etuukaganye n'omutindo oba ey'ekirooto kyo gye wali oluubirira osobola okuba nga oyita ku nnamba zaabwe ez'essimu Airtel eri 0706 147 006 oba MTN eri 0783 0783821918 ye namba yaabwe ate ya MTN naawe bakoleko. Meters Jewelry akutegeeza nti gwayagala kalonda yenna ow'okwewunda oyagala byakwekolako oyagala necklaces oyagala earrings wali nnyo okubanga ate naawe akuyamba era nga ojja kuba omufuna wonna wonna wooli asobole okuba nga ate naawe akutuusaako ebyo ate byoba orderings. Enamba y'essimu eri 0751963993 0751963993 ate Nitas Jewelry naawe wabeere nga akusavinga. Tuli musawa yaffe nno ey'okubiri eya programu eno eya voltage era nga tugenda kuba tutambulira ddala mpaka ssaawa 3 ez'ekiro ekyolunaku luno olwolwaleero. Studio lines 0789017145 oba Airtel eri 07
0759132310 the number atiza studio zosobola okubanga oyitako obuuze ekibuuzo ate n'oluvannyuma abakulu abakuddemu okusinziira ku kibuuzo kyobeera obuuza naye kasooka enyanirize kanso Kato ate yasooka abuuze ku batulaba then tweyongereyo ne programu yaffe ey'olwaleero kanso tusanyusa okukulaba nange bwenti so mwami Mayanja aweereza gwe ontuuliremu olw'ensonga ekisooka mwebale tuyita n'okutuwa akadde kano era okuteesa n'okwogera ku bituluma n'ebiruma bannayuganda bannaffe ekirala nti eno period etulimu ya ups and downs kudduka eno kudduka eri jjukira tuli mu misango gya byakulonda aba MPs ono bamugjayo oli asigalayo bwe bityo n'ebyo ebirimu so ensonga ezitutwala up and down ziba nyingi naye era twefiiriza ne tugamba katuyiteko twogereko ebituluma ebyabamega tusanyusa okulaba weyanjulira abatulaba amanya nze Tumusiime Kato. I'm a lawyer, I'm an activist, I'm a law-abiding citizen. Law-abiding citizen nakyo badde ngoberera amateeka. Okay. Engeri gy'oli naawe oli munnamateeka. Tusanyuse okulaba kanso Kato olwaleero. I think noza guno mulundi gwa kubiri ng'otukyalira. Yeah, guno mulundi gwa kubiri. Okuba naye navaavaako naye nkomyewo kati. W'olinnyo. Okay, tusanyusa ate okubanga tukulaba oba tusanyusa okubanga tutugatako mu studio zaffe olwaleero twongera okutaanya munnange ku nsonga nga bwe ziri ku voltage twogera no ku nsonga z'eddembe ly'obuntu ensonga z'abavubuka ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda ensonga ate n'endala nnyingi ez'ebyenfuna n'ebyenkulaakulana byonna ate tetubibuusa mu maaso so bwe gubanga gwe omulundi gw'ogusoza otulaba tukwaniriza era nkutegeeza nti tuli ku mainstream media wabula tubeera live ku Facebook page yaffe eri The Alternative Uganda ayina ekibuuzo oba kyowabula biteekeyo nnyo mu comment section oba ku YouTube osobola okuba nga otufuna The Alternative Uganda ate naawe nobeera nga olaba programs zaffe ku Instagram tuli The Alternative Uganda ate nga ku Twitter tuli The Alternative Uganda so gy'emikutu gy'osobola okuba nga ate otufuna era munnange gy'osobola okuba nga ate naawe olaba programs zaffe ate munnange ezisinga oba endala ng'ovudde kweno eya voltage kubanga waliyo Mighty Drive, Snaptalk, ediso ly'omukulu munnange ate naawe nobeera kitulutudde kwa programs ezo naye ng'olwaleero tugenda maaso n'okuba tooki mu opposition y'eggwanga lino erya Uganda era nga twongera okuba nga tumanya opposition ki kyalina okukola ki gye tulina ogisuubiramu na biki ate munnayuganda byalina okuba nga ate ayongera okuba nga amanya ku opposition mu ggwanga lino erya Uganda so mwami Kato gwe mulama gwe tuliko olwaleero osobola okuba nga ate naawe awo otandikirawo naye kino ekibuuzo kigenda wuwo mu kulaba okukwo olowooza tuyina opposition mu ggwanga lino erya Uganda kulaba okwange nga bw'okyogedde ndowooza kiri yesa nno awamu kubanga ku side emu opposition egezaako okukola byesaanidde okukola nga opposition kubanga opposition naye ba government but eba a waiting government in that eriwo weeviirawo we have another government oba erindiridde okutwala obukulembeze kitegeeza nti byonna opposition byekola oba byeyandibadde ekola byandyefaananyirizako ne government byeyina okukola naye kati engeri gye ba opposition ebisinga baba tebakkiriziganya na government eri mu buyinza byekola in that bo baleetawo ebyenjawulo ebyawukawukana ku government eri mu buyinza byekola kigiyisa opposition naye structure yayo organization yayo planning bakola byebimu ne government but a government that doesn't have power right now naye government eriawo erinze that is why baba ne shadow cabinet exactly shadow cabinet era yefananyiza cabinet entuufu eriko kati simanyi ono minister wa tuba ne minister wachi no shadow minister of education in that aba minister naye mu shadow government oba mu opposition naye mu Uganda eno awamu opposition egezezaako that bavayo ne strategies bavayo ne ideas bavayo ne program bavayo ne policies but zibeera opposition policies naye awamu bamanyi okweryamu enkwe kankyogere bwe nti in that bamala gawakanya kuwakanya vagala nti Mwami Kyaguba kyayogeddeko tugenda kukola ki kukiwakanya but
as a waiting government bwowakana policy ABC what alternative oba kichenjawulo kyoleeta ekikombatinga oba ekitereeza policy government eri mu buyinza kyerese bwe mulimu okusiiga ogwa opposition gweyandikoze nti government bwegamba tugenda kukola oluguudo mugamba tetulukola bwegamba tugenda kukola oluguudo nga luyita Kansanga luyite Munyonyo mpaka lutwale mugenda kosa abatuuze abaliwo opposition egamba oluguudo olulungi naye mu kifo ky'okuyita Kansanga neggaba mu Katale lwaki terwandiise Bunga osimanyi ne luyita eno Lukuli ne lwambuka awatali bantu bangi in that you balance the convenience yes enkulakulana ffenna tujaga naye enkulakulana bweba somoza abantu bekosa abantu ba bulijjo enkulakulana yite banungi so ate railway gye bagenda okukola ffe nnyini abantu fe abandi badde basanyufu oba nga basanyikirwa aye nga bafunamu mweyo enkulakulana gy'oboolese in that awamu opposition ogirabye ng'evaayo ewakanya policies ezireetera government naye n'obabuuza what is your ideology now that you are bringing on table utere baraba ku TV awo neriri bwe bali balayira wawulira bamubuuza bamwogera erinnya bamuleke naye yali wa opposition ate wamaanyi ne bamubuuza yes opposition kati muze mulayidde vision 2021 yagaana kati kiki mulina ku ntebe n'agamba ffe kye tulina kujja Museveni mu ntebe okitegeera awo weviira ku mulamwa that oyinza okulowooza Museveni bw'ava mu bukulembeze kati bw'eggwanga lino opposition ebyayo biba biwedde kuba that was his agenda ate nga mukulu mu kibiina kimu ekiri nakyo kyali kyagala obuyinza simanyi obyakoma but tulekerawo oyinza okulowooza ekizibu ekisinga obbanyigiriza nga opposition kujjako Museveni that Museveni ne bwavawo kati bye bawakanya oba ebitatambula bulungi tebigenda kutereera enkya bwe babadde balaunchinga agenda gye bagenda okugobera 2021-2026 speaker wa parliament omwami Jacob Oulanyah yategeezezza oba mu kwogera kwe yali ategeeza nti ekikulu si kyakujjako mukulembeze aliko ekikulu kyakkolaganira wamu kulaba nti tuweereza bannayuganda kituufu y'ensonga enkulu kubanga bw'otuuka mu parliament emirimu gya parliament gimanyikiddwa naye kati abamu bali bavudde ku ekyo kyebasaanidde okukola bali mu opposition mu kifo ky'okuleeta ideas ezaabwe nga zitereeza za gavumenti y'abamwami Kyaguba zeerese ku mmeeza bali awo tujjeko Museveni naye era ebimu ku bye bayogerako mu agenda muno kwe kuba nti bajja amagye gava mu parliament okuba nti abatunuulira n'okukendeeza ku districts ze tulina mu ggwanga Uganda n'ennamba y'abaministers ne boogera ku nsonga y'okuba nti ensonga ze zimu ze njagala olabe wano ba MPs bano bwe baba bafunamu mu kintu oba kireete wali olabeeko bameka bavaayo ne bakiwakanya parliament eno ng'etandika wabawuyanga bakaaba simanyi omuwendo gw'aba members of parliament bangi mu parliament era basaanye okukendezebwa MP omwami Segirinya n'avaayo n'abagamba olaba sente ze basasula MP wano mu Uganda ziba sente empitirivu era nga opposition tukanye era muwagire ebbago lyange oba ekiteeso kyange omusaala gwaffe tugusale olw'obulungi bw'abannayuganda bameka bakyogerako eyo opposition gye tulina bw'oyogera kujja ba MPs aba representing UPDF mu parliament sooka olowooze idea ki oba what was in the mind of abaleeta ekiteeso mbu ba UPDF oba abamagye balina okukiikirirwa mu parliament bw'okimala kale idea eyo kale gwe togyagala nga opposition kati which idea are you bringing bano bavuddemu kati baani abagenda okubarepressing kyoyagala okungamba ba MP abarepresentinga UPDF bebasinga okutwala esente nyingi bebasinga okuba corrupt mu parliament eyo bebasinga okubeera dormant mu parliament eyo boddamu ebyo byonna olaba nti awamu opposition eno they just oppose for the sake of opposition. What are some of the duties as our opposition? Opposition ngawe mgambi it is like a government but a waiting government era in that kyandibadde kirungi ne baba bakulooze musimanyi oli shadow
shadow minister. Do the same roles as a minister ali mu government zakola. Wotakanya naye muwabule mugambe enze. Singanza abadde mu kino ekifo. Gwe shadow minister wa security. Ne shadow minister wa security. Ave agambe kati bijambia ne machete eziri e Masaka tukolewo ne bweti. In that omuntu minister ali mu government bawulire ndowooza ye ng'esobola okuyamba ekizibu ekiriwo, he can buy it. Yadoliwa opposition. You are just directing and helping them. Obatereza. Obaza kuline itu. Bwe tubadde wano ne mwami Kyaguba mubuuza about opposition. Ne mubuuza bora kibabalabanga straight to the government oba to security. Nagamba bo baliwo okuopposinga bopposinzi nga tebalina purpose, tebalina aim. Naye bimu baleeta ideas nga zigezaako batereza kubanga aba opposition abamu n'abatali mu parliament oba batali mu buyinza bavaayo olaba covid awo yali yesiize enkundi awo twalaba mukulukano Besigye ng'avaayo ng'alina ideas ezaali zitereza ng'agamba singa nze ffe ababadde mu buyinza eno covid embeera twandigikutte bwetuti ne bwetiti n'agamba ensonga ze zimu lwaki tetujjawo lockdown lwaki tetujjawo curfew in that curfew terina kyeyamba ne mu controllinga good eno pandemic bobolowooza terina kyetuyambamenyi bw'amateeka kibwoyogerako ng'emasaka abantu babatema ssaawa 2 nga poliisi yakayitako bali awo mu line musululu moja mubakuuma kafyu aba yakayitako omuntu ne bamutta ne bakomawo okukola statement investigation zitandise mu parliament eno gy'olaba bwe bamala okunoonyereza katugambe waliwo ene saga eri mu corruption oba kinga bwe walaba ebya Bank of Uganda and the rest be basinga okukulira obukiiko obw'amaanyi obunoonyerezako ebyo kosase paaka n'ebiki ebirala bavuddeyo bakoze investigations zaabwe bafulumiza report eyo yemu egenda mu parliament yonna opposition ministers abagwamu ebyo ebitu bisimanyi owa finance nowaki bwe bayogera ku nsonga ezaali zireetedde Bank of Uganda okwenyigira mu mivuyo egyaleetamu obwali katugambe okukwata kubi emirimu gya Bank of Uganda walabayo leader wa opposition ng'avaayo oba minister shadow minister ng'avaayo aleeta idea how the same could be handled bali awo nga bagamba sente bazibba bali awo beekabira emiranga ya only lament nga basinga in that tebaleetawo ideas ku meeza government ereetezaayo babweyinge what takes priority kwegamba tebagezezaako okutereeza bulungi government. Okay, oyo ye mwami Kato Tumusiime mumuwulidde bulungi nnyo ng'ayogera okutaanya ate ku nsonga za opposition mu ggwanga lino erya Uganda. Naye mwami Kyaguba tuzeeyo ewuwo. Opposition eno bw'obanga ogitunuulidde wadde nti oli mu government naye opposition bw'obanga ogitunuulidde olowooza basobodde okutuukiriza omulimu gwabwe bwe kituuka ku nsonga z'ebyobufuzi? Neyanza nnyo kozi kati n'ennyo nja kusooka kwebaza muganda wange yeebala okulaba nti yadde simanyi nnyo bulungi gyagwa naye okusinziira ku muntu amusindise bayinza okuba bakwatagana nga mu ndowooza ezimu mwami Mayanja. Yes, mu ndowooza ezimu naye nja kumwebaza nti at least mu gundi ye mu submission ye alaze nti wakyaliwo obunafu mu bo obunafu bwe buli naye waliwo we bakoze obulungi webalina okuweerwa era kirungi tukyogere ng'ekirungi naye bwe bageze bubi naye wakyaliwo obunafu muki mu bo tujja kukiraba naye ate bwe tujja ku voltage kyalo yaffe wano engazi tetujja kugamba nti ogera bituluma nedda wano tujja kubuulira ggwanga kulaba eggwanga lyaffe tulitwala tutya mu maaso kyekisinga otuleeta wano. So singa tujja kwogera bituluma byokka eggwanga lyaffe lyalibadde lirina ekizibu naye tujja kwogera bitwala ggwanga ki mu maaso. Yes, naye ebituluma mu ebiri nga okulya enguzi nange ennuma lwaki muli enguzi nga mulina okuba nti musavinga bannayuganda diligently ng'olina office olina eddwaliro naye n'otandika okulya enguzi omulwadde azze eddwaliro bajanjabira bwereere n'omugamba sooka ompeemu ekyo nange kinnuma. So
wano wetujja wano tujja kuteeseza ggwanga bwetya ggwanga laffe werivunnuka ebizibu ebimu bwetutwala mu maaso nangeri ki bannayuganda engeri gye basobola okugenda mu maaso nga bakulaakulana era nga tutwala eggwanga welisaana okubeera. Katonawo omukulu Kyago bw'ogamba nti tetujja wano kwogera bituluma byokka nabyo tubyogera kubanga ebigenda mu maaso tubisiima biba bigenze bulungi era kati lwaki tuba tuddayo kubyogera tuwa credit webesaanye naye ku kintu kino ku bituluma mba ntegeeza nti bwe baleeta eddagala nga lya ddwaliro ne balibbirawo ne libulirawo lwaki tetukyogera ku ekyo bwe balireeta ne lituuka nengendayo nendisangayo lwaki kati mba nzijja wano mu kifo ky'okwebaza gavumenti yaleese eddagala lwaki kati tuba tudda wano ne tuddaku ekyo kye tuba tukonerera. Gavumenti yaleese eddagala lwakuba nti mulimu bannakigwanyizi olwokuba wasinga tumala kubyogerako ne babiwulira. Tujja kwebaza nti gavumenti etaddewo embeera ey'abantu bayo okulaakulana yuget tulina bintu bingi bye tulina okwogerako nga bikola ki tusiimeko nti gavumenti wekoze obulungi esiimibwe tusiima naye ne watunyigiriza nga ze ensonga lwaki tujja wano ne tujjayo eddoboozi lyaffe liwulirike. Omuganda wange agambye nti batema abantu polisi eba yakayitawo nga basimbye musululu moja ne bayitawo ne batema. But what is the population of police vis-a-vis the population of Ugandans? Buli munnayuganda tagenda kubeerako omupoliisi okitegeera oba so abasirikale baffe bakyali batono nnyo as compared to the population of Uganda. Therefore wensabira gwe omunnayuganda omulungi nga Buganda nabagamba is a citizen because we have three categories of people. Nzikuddiramu nazinyonako abannayuganda. We have the idiots oba otegeera. We have the tribalistic people, those who think tribe and maybe religion is a necessity. Then we have the citizen, law-abiding citizen. Yes, being that you one of them of the category number 3, whom I believe that's the category of people. We look at the stake whereby the police officers and maybe the army are few. That's the reason why we are recruiting more. A few. Ntibasobola buli munnayuganda kumubeerako nti buli munnayuganda n'omupoliisi. Therefore, do your role, do your mandate as a good citizen. Okulaba nti eggwanga lyaffe livaamu bino eby'abana abatini, the pigs abali mu kutema bannayuganda. Those idiots abagamba nti buli munnayuganda yeetaaga okubeerako omupoliisi okulaba nti basobola okukuuma emirembe mu ggwanga. Those are idiots. Therefore, mwemubeera mu parliament nga musuubira okubuulira bannayuganda bagende bateme abantu, you are fools. Era beerimba. Polisi bwe yayise omwami Segirinya ne mwami Sewanyana bagende beeyanjula. And if it is true, bano abaana nga kubanga bo bali mubabuulira ekituufu abaana bwe bakwata bano the 11 biba abayukire ne bagamba omanye ekiriwo, yes, gundi ne gundi bye batutuma. If it is true, those ones sigera kyogera awo wetwetagira kanso kataso kanyonyoleka. Kati awo mwami Kyaguba bw'ogamba if it is true oba olinga agezaako kupreemptinga oba okukola kiyite ntyamu tebinajja bye bafumba naye gweoyagala toolamu ogira olyako tumanyi oba biyidde kubanga exactly. And after doing the investigation tugenda kulaba kiki ekituufu ekiriwo bwe tunazuula nga kino ekintu kituufu. Bano abantu bali mu kuleetera be bali mu kugamba bano nti mugende mutte abantu bannayuganda. Naye Katonaawo mwami Kyaguba investigations era tuzikiriza era sizirinaako obuzibu ng'omuntu era nange ne be bampita jangu wennyonnyoleko ku poliisi kiba kirungi ngendakokitegeera naye kati bwe baba basomyeyo notice eri kiriya babagamba
they are only summoned kugendayo bakole statement ku police. Era ku statement, in your statement oyogera byomanyi. Usege. Era bwamala okwogera byamanyi. Segirinya Muhammad. Bwamala okwogera byamanyi, police naye etandikirawo n'enonyereza. Naye kizibu kyensanze namwe ne bapoliisi boogambye ratio ya police. Kati kyoyagala okugamba kubanga kyemanyi we still have good time nga tetunaba kutuuka ku ratio y'omuntu omupoliisi omu ku muntu wa bulijjo. Kyoyagala okungamba insecurity zino okutta abantu kuno kunaagenda mu maaso paka nga tuse ku ekyo. Ekirala bw'oba omanyi moto ya poliisi yaffe wano Uganda, it is to protect and serve. Tetuyinamu bya ratio, tetuyinamu simanyi abantu bangi batusinga omuwendo. Genda wali bwe bagenda kwekarakasa wali dakiika ziba mmeka nga bajjudde waawo abapoliisi. Wuliriza era in this protecting bwongamba okutta abantu kati tekugenda mu mwezi police ekoze what is it protecting now? Ekirala police Masaka. Yes, badeployinze naye bwe badeployinze kati kikomyawo obulamu bw'abantu abafudde. Anyway, katubere optimistic. Bongeddeko ku security. No. Katubere optimistic. Tuwuliziganye naye bayongeddeko ku security. Katubere optimistic nti engeri gye baongezayo recruitment oba deployment e Masaka. Kino ekita abantu kikomye. We are optimistic about that. Era tusuubira kigende mu maaso kikome. Kubanga buli bulamu bw'omuntu Omunnayuganda bumatalinga wano mu nsi. Naye kuva zino kuba eno fourth wave ya ebyo machete killers mu same district e Masaka buli bwe batandika okutta omuntu era ne ku kyalo ne bwe wafaawo omuntu bagendawo, they investigate, they do arrests. Abagamba these are suspects. Bukyanga batandika kukwata bano abantu omwezi gwe tugendamu bakutte abantu 10, 12, 15 kiki ekigenda mu maaso. Lwaki abantu ne bakwata nkaaga abantu ne bakendera kati bali kati oba okutte suspect era bajja ne ku TV ne bagamba abadde batigumya abantu e Masaka tukutteyo 10 ekiro ekyo nga bakava ku gundi n'owulira agandako ku ssaawa 3 mbate baseeyo omulala. Who are still doing that? Era mwami nsuubira bwe bagamba nti naye abadde batta abantu akakwatako 10. So meaning it is bangi Mbadde manyi mu investigations ezo mukulu Kyaguba bw'okwata omuntu yakoze musango is a suspect nakola statement mu statement eyo either akkiriza oba naagaana musi yakikoze. Kati omugaso gwa poliisi ng'ekyakola investigations ezo ate bateeka gaffe bwe gatyo bwe batugamba Mwami Mayanja ne Mwami Kyaguba Mwami Kato sorry okuyita Mwami Mayanja Mwami Kato ne Mwami Kyaguba mbadde nsaba tuwuliziganye naye kansooke mutereezeku kano mukulu Kyaguba amateeka gaffe mu constitution article 28 etugamba we have that right presumption of innocence. Mukulu Kyaguba ne bakusanga ng'okubye ani oli ali kamera oli ng'ensi yonna eraba ne bakutwala ku poliisi wali bakugamba kimu you are presumed innocent until proved guilty. Omugaso gw'okuprovinga nti gwe wamukubye oli bakakase wa prostitution. Ekitegeere in that si buvunaanyizibwa bwange mulina okugamba nze yamukubye. No, that's not my role. Era ne mu rights zo as a suspect you can keep there and no sigara ng'osirise n'okirekerani. Ensonga gye mbadde ntereeza abamu of course they admit n'agamba nze ndigirite nze naye mu kusonga y'ebijambi eno bwe byali bigenda mu maaso opposition ne government buli omu nga anenya munne gwe oyinza okuba gwakola kino noono nga anenya ono oyinza okuba buli omu awayiriza munne anti kyoba olaba bwe bafulumiza these statement and the mind n'endowooza y'abo abapoliisi simbi for the say singa bagenze wa mukulu Segirinya ne Mwami Sewanyana ne babakwata nga bwe bakutte vice chancellor wa Victoria University, we would have condemned that with the baddest and actually in the strongest terms as ever. Naye ekyansanyisiza bamuwandikidde buwandiisi notice jangu ku poliisi wennyonnyoleko ku nsonga bweziti ne bweziti. Okitegeera mulimu gwe as a responsible citizen era nga MP amanya amateeka gasuubira agamanyi yagayisayiseemu agende ku poliisi agambe mwampitidde kino nekino nekino
amateeka naye saidi yange eri bweti mukulu Kyaguba okutegeera amateeka sikuba nti wagenda mu ssomero n'ogasoma nawe oyinza okuba nga oyita wano n'owulira nga bakugamba n'owulira nga bakugamba oyinza okumanya article subsection of this nga tewagenda kusoma bwe tebakugamba mbokutta kibi wamala genda kusomero n'asomese mu mateeka bane mu Bible mateeka gaffe wano kiri mu Bible toyendanga mwe kiri mu Bible basooka kutwala mu ssomero ne bagamba kafyu bwekoma saawa emu n'oyitako saawa 3 ne bakwata ku polisi ensamba kyekimu kyekugamba kyekimu kyekugamba engeri ziba nyingi ez'okuyigamu ekyo era mbadde ekyakugamba ku nsonga eyo engeri gye basamuniize mukulu Segirinya Honorable na Sewanyana bagende ku poliisi boogere ensonga zaabwe buli omu agambe nze mwambise siina kyemanyi oba manyiko kino ne kino ne kino era ku makyawo wayo be twabadde twogera nabo ne mbagamba ekisinza okuleetera bano aba opposition abasinga obuzibu ne poliisi ate ne baddamu ne bagyefuulira musimanyi babayisa bubi kiri kimu ne bakusanga wabbye peeni agala genda kamera yogereko gundi namulabye yabbe peeni era we wa government ekitegeera kati bwe bakuyita jangu oyogere government eri involved etya mu kutta abantu musango kikoleka era n'owa government yagenze ku TV oba mu mawulire n'agamba nti ekiyita abantu e Masaka kirimu opposition the same police yayise Segirinya ne banonyereze ku bantu babayite nabo bagende ku police bakole same statement bagende ku poliisi kuba yemu ku nsonga ze babeetaaza ku poliisi bazoogere bawe side yaabwe of the story and ne poliisi esigale mu maaso ng'ekola investigations banaatuwa ekivudde mu kunoonyereza kwabwe. Okay, mwami Kyaguba yabadde tannaba kuddamu kibuuzo kyange ku nsonga ya opposition okufulfilling a role yaabwe as far as democratic politics is concerned. They are trying to want for them anyway. Muganda wangu waliwo ebifeemu poliisi yaffe tugenda kugebaza kyekisooka yayise ababaka bano aba opposition bagende benyonyoleko ku bigambo ebigambibwa nti bamanyiko ekigenda mu maaso okukita abantu ekiri e Masaka bayinza okuba banyira kibamanyiko ku bigambibwa nti nsuubira kyekigambo ekibakozesa mu Uganda waliwo minister wa security and presidency wa opposition yasooka okugenda e Masaka opposition n'atuuka n'agamba nange ndi mu kunoonya answers lwaki abantu beno babatema nava ne report ye n'agamba nti banamasaka bali mu kubatema ate nga buli omu agamba poliisi tebayambye ye report naye yagenda ku ground n'amala ennaku mmeka nga bamuwadde ne sente z'omubongosono nti genda olondoole kati yeyo opposition yaffe conclusive report erina okuweebwa boti talina kiyajja nakyo kiryawo kisobola kuyamba ki gwanga kugamba nti katunoonyereze poliisi negamba opposition yeri mu kutemula abantu e Masaka mwe mugamba gavumenti etta bana Uganda kubanga tebagiwagira mwe gavumenti egamba opposition yeri mu kutta bana Uganda naawe kati mwe mujja mutuwe ansa yammwe lwaki mwogerere kubanga ne poliisi yafuddeyo negamba naffe twabagambye nti ekiyita abantu e Masaka opposition yekirimu kubanga ali mu gavumenti asobola kutta munne omusirikale wa gavumenti asobola kutta musirikale munne ngolwokukwata expense olwokuba teyamuwagira naawe report yammwe eya opposition mu parliament eyongera ki did you do the conclusive report
naffe tubeere waka we sit comfortably based on the report that was brought by the leader of opposition and their group. We conclude by saying government yeri mukutta, or we conclude by saying they are killing themselves, or we conclude by saying ADF yeri mukusindika abantu okutta abantu emasaka. Where are they passing? Maybe the porous borders of Masaka and Luengo and Komantimbi esobola okuyamba ba ADF okuva gye bava ne bayingirawa Masaka. Tononya mukuru Kyaguba nga tanaba kuyongera mu maaso. Mukuru Kyaguba toyogera nga omuntu atabeera mu Uganda. That's where I stay. Era obadde mu ebbanga lingi. Era ebisinga ebibawo obiraba. Era ebigenda mu maaso mu ggwanga. Ebigenda mu maaso mu ggwanga ozoobigoberera. Mu kalulu ka 2020 mu campaign trails za opposition. Era ne reports ezimu. So many TV stations ne media companies zavayo ne zikorako that story. Walawa police ya Uganda bali ku sente zaffe zabayo omusolo engoye ze bamba n'engatto zaffe motoka ze bavuga n'amafuta ge bateekamu emundu ze bakwata ziva ku musolo gwaffe wabalaba daylight okitegeera nga bakuba abantu ababulijjo civilians wano mu Kampala mwenyini sijja nakutwala wano mu Kampala. That's how they keep law and order. Kati abapolisi be bamu to idiots. No. Toyogera bwotyo. Toyogera bwotyo. During that time. Omuntu yali atambula nga ayitako ali ku dduuka lye. N'omwana omuto myaka 5. Naye bwe batyo balina omutreatinga. Poliisi ng'ekola ebintu ng'ekola emirimu yayo. Poliisi ng'ekola emirimu gyayo. Era under the Police Act waliwo akawaayira kabagamba they have to use reasonable force. Bagamba to use reasonable force. Mukwatisa amateeka. Kati bwonsanga wano siina kyenina. Oluusi nina peni yange empandiika wano. Lwaki ojja ne bagiyita kibatuuni okuwone ku mutwe. Omuntu atambula ava mu dduuka lye simanyi agenda kulinnya takisi agende waka. Lwaki omukuba essasi? Is that how they keep law? So awamu mukuru Kyaguba njagala nkubuulire nti poliisi yadde ogamba era nange sigamba nti eri involved mu kutta abantu but awamu they have been directly involved mu kutta abantu in their right ng'ensi yonna eraba ekyo kyagala kiwakanyeko kuba obeera mu Uganda. Naye ku nsonga n'ekirala nga tonaba kuvaako ekyo era tubatutte mu gundi mu mbuga z'amateeka. Yes. Ne okwewozaako because whether nga alina emundu nga agikozesa bubi, that is not NRM government. Our NRM government yetegeeza obanga bakukwasiza obuyinza kubanga obeera n'emundu obeera n'obuyinza n'obulamu bw'abantu bangi mu ngalo zo, tuba tukugamba nti by keeping law and order, by so doing nga bwokyogedde nti akawaayiro akali mu number section bikibiri ebya police nti using reasonable force. That the reasonable force that okukozesa Ugandans retaliate, Ugandans are hard, Ugandans are tough. Buli ofa erina ogamba nti kamukoleseeko eddembe yalowooza akukolako fujjo, and that's the reason as to why at times these people on uniform bavayo their reasonable force yeyo gwesimanyi so how to measure the reasonable force. If you know how to measure the reasonable force eyaffe eya police okuyambako or keeping law and order to people who don't understand, akwata ejinja nakuba omupolisi, akwata enyondo nakuba omupolisi ng'ali wansi n'akwata enyondo n'agimukuba ku mutwe, I think the reasonable force ye police yaffe gyekozesa. Kati olese example emwe y'omuntu yakwata enyondo n'akoona mu poliisi, era ekikolwa ekyo kyali kibi era nze nkivumirira ng'omuntu, naye obadde mu biseera bingi ng'oyitawo ne kulina ekkubo lyenyini erya wano kya Kiwempe Lukuli eryo nga bapoliisi n'abamilitary ku ka road block akamu awo. Yes, tumanyi nti essaawa za kafe za boda ziba ssaawa 12.
naye nga tonaba kuba ono omukyala gwe baweese ku bodaboda nono avuga bodaboda ye soka omanye lwaki yakyali ku bodaboda sawa 12 n'eddakiika 10 oli bamukuba n'agwa mu motoka accident kwegamba ne risks zemutadde ku bannayuganda mmwe nga mmwe in the sense and in the name of protecting them mwabasinze n'okubata lwaki weteekako risk ng'omanye wobanga oweesa omuntu ziri sawa 12 mwami Kato ne mwami Kyaguba tukomewo ndika bodaboda soka owulirize lwaki kyalika bodaboda sawa olutuuka kugundi awali omusirikale ayongeza namu akokingira wano omanyi omuggo gwe bakusala mu mugongo ng'oyita waawo okay mwami Kyaguba tukomewo ku mulamwa gwe tuli mu kudisikasinga oba roadblock no parking no teka wali biki no jano yogenda n'omusirikale bali bameka abawuliriza bameka abawuliriza okubera nga kute mundu n'omuku tomutwala nti simu chobola bakugambye chobola mwami Kyaguba mwami Kato tuwuliziganye ate tusobola okuba nga tugenda mu maaso naye nga the voltage program gyoli mu kulaba tulire mwami Kyaguba Ratongole ono naava mu kibiina ekya NRM awamu ne kanso Kato Tumusiime ono munnamateeka nga bwe wamuwulidde annyonnyola ate nga activist nayongerako kali nti he is a law abiding citizen so betulinawo mu studios olwaleero twongera okuba nga tutunulira ate the role of opposition in Uganda's politics ate era ne mu ggwanga lyonna okutwaliza wamu because munnange eringanga competition nti ono awangula waliwo awangulwa so waliwo government eri mu buyinza ate ne tubeerawo ne government wala mu bbanga lyetutamanyiiko oba tetumanyi kuba kiseera ki lwe banatwala buyinza naye nga the opposition muwulidde bulungi nnyo abakulu nga bongera okuba nti bannyonnyola balina okukkiriza era mu kalulu kano eno aka 2021 baalimu nnyo era baali basaale nnyo bwekyalimu nga bwe twakiraba akalulu bwe kaali katambudde so gwe mulama gwe tuliko olwaleero opposition y'eggwanga Uganda butya bweyimiridde kiki kye tulina okuwasuubiramu na biki bye balina okuba nga ate bakola naye nga okwongera okubatangazaamuko NRM mu paalamenti eno balina ababaka abasoba mu 3 bali 336 naye nga yo opposition okutwaliza awamu bali ababaka 100 mwenda munnange basoba mu 100 tebatuuka half of the population ey'ababaka abali mu parliament naye ate basoba mu 100 so NRM yesingamu ababaka mu parliament oba NRM nyinza okwogera nti ye government eri mu buyinza so the opposition mu bane 10 mulimu aba NUP mulimu aba FDC mulimu aba DP mulimu UPC mulimu Justice Forum mulimu PPP ne mubamu nate bana aba independent bote balina bibiina ate mwe bagwa naye nga beerwo ababaka abali mu parliament benkunyonnyodde parliament ye 11 erimu ababaka abasoba mu 5 munnange bangi era mwami Mathias Mpugo nono yakudde oludda oluvuganya government bwe bali batongoza agenda gye bagenda okubanga bagoberera omwaka mu myaka gino gye bagenda okuba nti bali ku ludda oluvuganya government bategeeza nti ebimu ku bye baagala okuba nti bikolebwa kuba nti bakendeeza ku districts ze tulina mu ggwanga Uganda kino no kitegeeza nti n'ennamba y'ababaka ba parliament egenda kubanga ate ekendeera so byebimu ku ebyo ebyali mu agenda gye batongoza wano gye buvuddeko omwezi ate gwe twakakuba amabega naye tukyagenda mu maaso era nga gwe nkutegeeza nti gwalina ekibuuzo oba kyowabula genda mu comment section obeere nga ate okiteekayo so that obeera nga ate munnange oddibwamu bulungi nnyo nyini ddala naye kino ekibuuzo kigenda wa mwami Kyaguba lwaki opposition mugirabanga threat
olaba bano ababali mu parliament yaffe ya Uganda bajja kusuubula bafune bafuna so si kuyamba ku ggwanga lyaffe kulambulana lw'okkiriza abaka 520 plus babawe emiliyoni 2 ziza motoka 200 million kwegamba oba oli mu kuleetera owali gwe twesigamyeko nti watusuubiza ogenze kucekinga ku bantu abali corrupt n'ogamba nti tugenze enguzi eyitiridde ng'otusaba kalu enguzi eyitiridde ne tugamba wa ogenze ngirwanyisa fwe tusigadde eno twesigamye kugolwanyisa ku nguzi naye enguzi ekulemye okucekinga oli mu kusaba bakuwe musaala bakuwe emotoka ya miliyoni 2 bakwala wese bulotambula ogenda ebweru bakwala wese bulotambula ogenda Masaka bakwala wese bulotambula ogenda Mbale bakwa you get so obusobozi bwabwe ne corruption tendency eri mu parliament ye Uganda yesinza okuza Uganda eri mabega kubanga gobanga oli corrupt ogenda kulaba otyo omuntu ali mu office endala gyali corrupt okyogereko therefore bano tetusobola kubadwelingako nnyo nti balina ekintu basobola okukola ku ggwanga lyaffe. Government okulaba okukolooza esobodde okurecognizinga roles za opposition. Roles nga government, but even opposition bali mu government because they are paid. So that what is their role? They would be the number one role is to check, to do the checks and balances, to see how corruption wegwawo mu ggwanga. Naye one, if you personally are corrupt, you yourself, if you are corrupt, no, how do you okulopa omuntu omulala ali corrupt to someone asobola okugyawo corruption? Of course you keep quiet with your corruption. Nemugenda nemugejja embuto kyamukisa mulungi ffe Katonda yatukola nga twenkana bwe. This is our side. Nemugenda nemugejja embuto nga mubba Abannayuganda Kato yetunuddemu nagamaze otabanga gamaze leka muganda. So mulekerawo okubba enguzi we n'abanga ekendedde mu parliament. Oba oliawo ne outside ejja kuggwawo naye kitandikira ku bo nekyetooloola nekidda ate mu bo. Kyogamba aba gavumenti tebali corrupt bali mu gavumenti bebo. No, abali mu gavumenti nga si ba opposition nga barudde oli gavumenti. Ati nze kugambye bazirya bonna aba opposition abali mu gavumenti abo abali mu opposition abali mu gavumenti abo mu parliament, because they get a lot of money. Ne baba motoka ya milioni 2 olikuwa motoka ya milioni 2 omwanga bakuziba ng'oli kuzinga buyagala ngodde ebweru nga mulya ne bana abali mu offices endala. We mulya ku office abali mu office endala kigwera ku mmwe abali mu opposition mu parliament. So enguzi bwetu bweri mu that circle. Era ffe tugenda kaaba kubanga tolina kugenda kaabira owaliraja nidde nogamba bannaye mutuyambe bebe abali mu kubba kati ogenda kaabirani. President Museveni bamuleka yekka niwayogera ate nagamba naye enguzi ekome bannaye enguzi ekole ki babagamba bamukubako kimoni yamanye ebibye yamanyi byayogerako bo nga basigala babba yamanyi byayogerako. So enguzi eri mu parliament efumbekedde omu etevunya bweti ewunya n'okuwunya mu parliament yabo eri ku buli luuyi kungamba otya tibakuba emotoka ya milioni 2 eyo si nguzi. Milioni eni eyo nguzi complete. Bannayuganda bali bubi. Bannayuganda tuli mu kulwana kufuna ddagala lya COVID-19 ensonga lwaki Honorable Segirinya yazimbira abantu bewe eddwaliro abagulidde ambulance emotoka y'ebiri teyazifuna. Yategeeza izo sente z'emmotoka abantu b'omu kitundu kye beekolemu obubiina abawe bagende beekulaakulanye yazifuna n'agamba agenda zizza mu kitundu kye. Tetulina omuntu w'opposition kugamba nti ono agenda kuba alwanira Bannayuganda buli omu akusala obuto bwe. Nze naye mwami Segirinya akoze ebikwatika. Tulaba Segirinya tamanyi kwogera bulungi.
ayimire ku floor parliament agambe nti ekyamazima emiliyoni 2 ze muli mu kwaba baka kigende ku record. Mbadde nsaba mulemezi tuwa kubanga tufuna omusaala gusobola otuyambako okutambula buli mwezi buli lunaku buli tujja mu parliament okutuula. Yene yategeeza nti namba y'ababaka ba parliament ekendeereko. No, nagamba nti ebibiri tebalibaba kubanga waliwo ekiri impossible. Buno obudde if something is impossible twekendeeza ababaka ba parliament kubanga tugamba we want to take service delivery near to the people. And whom would we think they will take service delivery near to the people? One, we start with a member of parliament. Two, we come to local councils. We think they can help us as government okutwala service delivery near to the people. Now, government chikendere, that is nearing to impossible. Now, which is the possibility? The possible thing is, please, let us cut the salary levels of member of parliament. Let us reduce on the amount of money that we bring with the motoka kubabaka ba parliament. Sente zino zigende ziyambe zigule eddagala ligende mu malwaliro. And with the key stakeholders who are going to monitor, who is the number one gundi okumonitoringa is the member of parliament okumonitoringa amalwaliro agali mu constituency yo. Now, if you going to monitor amalwaliro n'eddagala ezize mu ddwaliro basing on the amount they bakusalako ku sente zijja mu ozigenda okugulamu emmotoka, you get mwangamba ku miliyoni 2 mwasalako miliyoni 1,800 ne mupa miliyoni 2 ez'okugula emmotoka. That is okay. Miliyoni 2 gulamu kalidina bakalibu. By the way, emmotoka nnungi nyeze miliyoni 2. Yes, nevities. Kati kugulotya gulavities of game. What have changed? Chechi chuse kugwe. Waliwo eri etalinya nnyo mu binnyanga ne bwe kirinya muto kyowulira. Omubaka gye yeetaaga. Yes, I'm asking myself. Chechi kuchuse kolo kwati okuse mbaka wa parliament. What has changed? Omusaala gwo gulinya. Ofuna omusaala mungi. Noyagala bakwa emmotoka ya miliyoni 2. Gwe omutwego n'effeesi yo n'engeri gy'otambula tatawo ne maama wo olina okubanga orepresenting ekitundu kiramba tosobola kujja ng'olabika bubi mwami Kyaguba. Kyoyagala ababaka baffe bajje nga bambadde engoye ezitali nnungi. Before becoming a member of parliament obadde oyambala ki? Nti bwe nnyingira mu parliament abantu abandabirako bangi oba banneegomba. Bani boli mukwegulako. Nze ndi mukugamba zikiriza sente zino bazireducing ogambe nti mpe miliyoni 2 ez'emmotoka. Esente endala zigende zigula eddagala mu ddwaliro ekiruddu oba ekawempe referral. Ate gwe segirinya naawe simanyi bamuyitani ono omulala ono Kazibe Bashiri Bazira ow'ekawempe. Mufeeyo nnyo ku miliyoni zammwe ze basazeeko zino 1,800 ezigenze ne zigula eddagala. Mulondole eddagala erize erijje mu ddwaliro lyammwe ery'ekawempe. Kati soke tuddeko ewa Mwami Kato. Opposition olaba nga beetegefu okutwala obuyinza singa gavumenti eno eba evuddeko. Ndaba balemye kwetereza nga bakyali mu opposition kennyini balwanira omwo. Kiki kye balina okukola? Bagiyitaani Buganda Caucus. Wagiraba ne bavayo nga beediimye kati awo nga tubawa State House banaakolamu ki? Kiki kye balina okukola? Olina akantu koyogedde ne kanduma ngamba sigenda vaano nga sikogeddeeko. Ogambe simanyi nsonga lwaki bagula emmotoka ya miliyoni 2 ziri entono waliwo ezitalinnya. Kati ffe abatafuna ez'emmotoka 2 esente ez'obwerere balira obusolo kati ffe tetukyatambula. Tutambula. Essuubi n'amaanyi bandigatadde kutereeza enguudo. Indati nange ovuga katukutuku. Naawe ovuga emmotoka simanyi ya miliyoni 2 ffenna tuyite ku nguudo eno. Kuba enguudo bwe ziba nnungi kati yo lwaki ogamba terinya. Kati ffe abatafuna 2 za palamenti ez'obwerere z'obusolo tetutambula. Bwe munalaba omubaka ng'emmotoka nga tonabagenda mu palamenti abasinga tobadde tobalaba ku bodaboda nga kwe batambulira. Wali omuwuliddeko ng'akaaba mbu akabodaboda simanyi kagenda kamusunda mu binnya. Ekizibu abasinga bwe batuuka eyo mu palamenti eyo simanyi ki kye babawa oba mmere ki gye babaliisa ne beerabira kye baaleka wansi eno. Kabodaboda kamusundanga mu binnya batakyajjukira anti kati aguze emmotoka miliyoni 2.
ke kutwerabira okuliko nali ndaba omubaka omu ng'ategeeza nti ne miliyoni 2 tezimala because yagenda ne yeewola ng'ayagala ayongereko ku ssente agule emmotoka eyo namululu no yategeeza nti batambula nnyo bagenda mu bitundu ebyenjawulo oluusi mubaka muna ayinza okuyita n'akugamba nti jangu olambuleko eno so emmotoka ey'okukola nga saavisi kati kyoyagala okungamba mukyala Lilian fe abatali mu palamenti era be bataweza miliyoni 2 tetugenda ne tukyalirako bannaffe mu bitundu ebirala tetukyakola mirimu mulwokuba tebatuwa miliyoni ezo 2 kwegamba eyo reasoning ekulaga omululu gwe bajjudde n'okweyagaliza bokka na bokka tebatufuddeeko ffe ng'abalala mirimu gy'ababaka ba palamenti kugenda n'okyalirako munno ogwo gwe mulimu gwe gwamutwala mu palamenti no amuyise tugulewo oba oluguudo lw'egi ndiyo batutongoze kampeyini eno bweti ne bweti luguudo ki kyetaagisa okosooka ogende muggulewo oluguudo ebimu ndowooza bano ababaka mu palamenti bwe batuukayo baba baagala kwerabira ennaku n'obwavu obwabaluma nga bakyali bato kiki kye balina okukola bwe baba nga because bonna bagamba eimu yaabwe yakutwala eimu yaabwe ekyamaanyi kyetwagala nze ng'omunauganda era n'abanauganda bala bali wansi nga bwe batuyita muffe tuli ba wansi omuntu wa bulijjo wa bulijjo webali katerere owa bulijjo kyetwetaaga services netuuka mu ddwaliro ndi mulwadde service weziri amakubo bwe gatyo bwegali amasanyalaze ku kyalo waffe wange jjajja wange alina ku masanyalaze ne kashagama gatuuka buli wamu nga gatuuka kyenkugamba bwe mbanga ndi services zonna tulina munaffe masina ensonga lwaki nze ngenda nakumanya biki bikufaako gwe nga mubaka wange wa palamenti era nenkugamba kati nkuwa example ne bwenkuwa enamba ya jjajja wange kati n'omukubira n'omubuuza MP we nga yalonda tasobola nakumumanya agamba ate kati abo batuyambye ki siibula batulaba kansi nga nsiibula ngenda kutandikira ku kino era opposition oba gavumenti mu palamenti eyo oba mutuddeyo mukole ku bintu bibiri service delivery muleme n'otunyigiriza ffe nga bw'omusolo sente zaffe ze mudiibuuda byekisirisula ebitategeereka simanyi mugenze ku breakfast meeting miliyoni 2 simanyi anti corruption worker ya mukulu Museveni ne Kyaguba we manyi budget gye bafulumya mbu batambula corruption work did it end nga mugaana n'abamu abaali balina omutima era okugamba corruption ekome mu Uganda ne mubagaana okwenyiga mu kutambula olw'okuba mulina budget zammwe era mulabe ku muntu wa bulijjo services zituke ku muntu wa bulijjo ezo emmotoka ze mwagala okugula muziwe sente ezo muzikolemu emirimu muzimbe ku nguudo Uganda byebituluma tweyanzege kanso naye mwami Kyaguba Siibula abatula mu sekendi emu ekyamazima anti-corruption work President Museveni yakola mu 2019 yali egendereddemu bannayuganda kumanya nti we are fighting corruption abo abaali baagala okujja okwenyigiramu mu anti-corruption work eyo wali free okujja lwakuba nti naawe wali oyagala bakuwekuka wali omanyi nti waliwo akasente agenda okugabibwa so naawe wali okola kati yali abalondemu eyo corruption work tweyanziza nnyo tweyanzege mwena mwenna babaddeko President Museveni eggwanga inaayitute bulungi bannayuganda bakyamwenyumirizaamu ku bintu byakoledde eggwanga ffe tusiima wazira corruption eri mu parliament singa ekoma eggwanga lyaffe ligenda bulungi tujjawo parliament tweyanzi palamenti yaffe tukyagyetaaga bingi nnyo byetukolera nawe lulina labapositayo ng'oyagala kugenda mu palamenti akamba Siibule mwena mwena ababaddeko Praise Property Consultants Uganda Limited bakutegeeza gwayagala okugula ettaka nsonga za kyapa kuzimba nnyumba oba kugula nnyumba ewedde offices zaabwe ziri Wandege ya Katale osobola okuba nga ate obatuukirira Wandege ya South Wing room namba 128 osobola okuba nga ate obasanga oba okuyita ku namba y'essimu 0706 147 006 oba 0783821918 Litters Jewelry eri gwayagala ebyokwewunda by'abakyala bukomo necklace byonna munanga ate abirina osobola okuba nga omufuna ku namba y'essimu eri 0751963993 ekamba Siibule mwena mwena ababaddeko bamikwano sobodde kuba nga nsoma comment naye kamba agalize week ennungi olunaku olw'enkya omulangira Nakibinge wali nnyo ku Mighty Drive so temumusubwaka nebaza ttiimu gye nkoze nabo producer Mwami Rogers Tuyahabwe ate nga abadde ku kamera
emukyala Tenjo Teddy kambagaliza weekend ennungi n'ekiro ekirungi mwera. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.